mami atuyita. Nyamutooro nga muwala muto okumuyita mami. Mami. Naye yennyini yalabika takyagala. Akyagala. Kuba nagenda ali ne tumugamba n'atuyita naga abaana bange muli mutya. Abani. Nze ne Saymo. N'atukwatako bw'ati buju. Ne tugamba wano wetutuuse. Ne ngamba buli make money. Omuntu olina okukola ssente zikubera mu bannange. Dadi omulaabo yeesesa ennaku zino yenna ayogera yeesesa wange osemulula nsuna tutuuka wali emusita nnalabika jjukira watuddewo bajjeno wali baminisita David Muhoozi baani David Muhoozi yabaddewo kati waliwo abo muli wabuziga tuli gundi muyenga wano ku gundi Golden Hill munnange emusita ajja nga tebamulaba Kenzo atuuse mami ayagala baanirizaani dadi MC tebamulaba bayita Saymo kawalaata mamu gasoko otukwate mga MC wakola ki bwajja Saymo kataafe Saymo ng'atandika bijjukira ino okuwa asooke ayanirize bali mu protocol in order of appearance n'atandika naga my name I'm called anti jjukira bali babadde tebamanyi luki Saymo ino oluzungu nkunyumiza I'm called Saymo official namana jjukira naga Daniel I'm called Daniel Semwogerere now I want to welcome nasuna kapapula ke bamuwadde the former CDF General Muhoozi Minister Honorable Amongi wabaddewo awo Balamu kati najjukira nti biganye nagamba akakati mwenna n'abalala njagala okwaniriza abayimbi babaddewo bangi Saymo amanya g'abayimbi gamubuze ng'ekituufu agamanyi naye jjukirako oluzungu kano ke yasoosaawo gabuze ng'ayogerako erinnya limu Tonex n'abalala Tonex n'abalala nga wendi njagala kwesonseka mu ntebe wefuula atamumanya atamulabangako wazaaba babiri ensi yonna yabalabye akati mami n'awaana mu luzungu teri awakana teri ako ng'ayogera kyolo mu luzungu tuweeyo tuweemu ka snippet yani akati nibe kati briefly ngani anti banange muje baleko omwami ono omwagala nnyo katuweemu mu luzungu yatandise ne protocol recognize former CDF David Muhoozi minister n'amalaawo n'agamba ng'olinga atidde Zubeda emboozi owulya siginyimya nga bwe nyinyimya nnyo genda mu maaso nkuwulira n'amalaawo n'agamba the first time I met Mwami Idris Musoza I was shocked. I thought he was tall. I thought he was short. So I asked him, oh, so you're tall. Awunetuseka ffenna. Olwo mukuba naye no mu bwongo mugaba leero batuwaddeyo mmeka bannange. Obwongo bwonna nga buli ku luseke. Hawazenaga, but I want to tell you, everyone is asking, how come that this girl from the A class? Amangu ago yegabidde A class. A class. From the A class. A class. Is dating this guy from the ghetto. Ghetto. Yeah. Then Nagamba. But I want to tell you, I didn't. I wasn't. Yakayunze what? Awo mbadde njagala obedda. I know. Nagamba. Aina kye yakambi nene mu Uganda kankikuwe. Nagamba obulungi si bwe bwamukuba. Ati mu luzungu. Olowooza yabadde agamba kyawo. Kyozisa nnyo mu luzungu. Sentence kati soko malayo sentence. Yagambye nti obulungi si bwe bwamukuba yadde obuwanvu. Wabula obwongo bw'omusajja eyeepikira omuwala wa A class. Ate namugamba ebigambo ne bimunnyikira. Obuteetiiririra obwo bwa ddadi. Obuvumu bwa ddadi. Obwamutengula omutima. And he was like, you're a man from with swords. With what? Swords.
abambala amasuits. Please don't tell me your stories. I love this guy from the ghetto. I promise I'm going to love you. True like Victoria Dries. Your love teri gwa. Kuwa like Victoria tegenda kala. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve. With the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga, ate ng'okukukebera kwa bwereere, kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule, gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko, kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse, nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda, ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere, ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. No Kenzo never makaganga agekitiibwa nenzija mukwano wangambye ngere essaawa emu nozijambuliri bwange obwekitiibwa eggulengeri gye wandaaliseemu era nze ndi bize nnyo ngenda njomanyi ogenda nakutimba eri munda tugenda timba wano tokiddangamu mukwano wangambye ntuukano saana nagambye tuuka ssaawa emu tukole essaawa bbiri kyenadde nkunyonnyola tuuka ssaawa emu tukole essaawa bbiri naye ma onfukidde nga mwana wa ssomero owaayi obeeramu ne kacyayi bino byonna obira Zubeda bakazi kwebuzaabuza bino kati kino kye bayita okubeera idle busy. Omukazi keera n'akuteera mu kacyayi kagamba alage ensi nti alina kyaliko naye n'omubuuza ekituufu kyoliko kiki mpozi ne kafulasika bakuwakawe tomanyiire emisana oninda mu kkono n'ensooka ne mmaliriza byenkola obudde bwagaca owaayi wakirabye ekyo ekyana ekisirusiru anidiot ade fool naye waki kikola ebyo ebintu buli lunaku alwongerayo maama baali gwa kawenje alikola atya ekyana ekyo Jeff Ekongot ne maama lutalo lw'abakiwoko tutuuleko bannange tunaatuula gwe ng'okolola nange nawe okyakolola sokondekemu n'ekifuba kye wansiga ekifuba Zubeda tugenda kubeera wa
Tugenda tukolera wali eriwe mbadde mugaye no baleeka. Wali kugundi. Like there. Tufudde ute naye obo tunaabutulako amanyuma tegaatukalube. Balina obusito bwamu. Anti asooka abuteekemu wali. Teeka wali mu kasonda. Kati Zubeda wadda ne mu ddiko. Nze sina mulimu gwe sikola. Zubeda. Naye kibba bagagga genda mpolo mugagga waffe saagala mubeeremu nnyo. Naye lwakuba mugagga waffe mulungi. Buli omu eggulo n'adde ne Kim XP ne Honorable Kayemba nabo kati tugenda bawa bakwateyo vidiyo. Singa abantu bonna eri ewaffe bagenda kujja kukolera waako. Bagenda kukolayo tugenda bawayo omuyimbi omu bakole vidiyo naye. Singa anti kugaba mirimu kwagaliza kati nga bola Zubeda bakuwadde wano okutimba ewa gravity okoze kati naawe otandise bizinesi eno nagigamba Ruth Kalibala n'agitandika ey'okutimba n'agikomya mu kkubo ate atya sikyalaba bw'atimba anti yafuna bano abaazina nabo. Brian White yatuwa capital tutaddemu awo bizinesi etambudde omwaka nga mulamba ng'afuna emirimu paka aluwa ate Brian White okyamuwuliza. Funayo mugagga omulala. Sister we rozze naye. Otambula naye. Twafunye emirimu gy'okuti. Famire ne mbamalayo. Kola mwana gwe kola. Toddamu ebyo. Shalom no yali amumbuuza. Ate atya. Mugamwa ayasama tetulina bubina naye waliyo abalina basenga bange bonna balina amabina amanene naye kati nze simanyi oba ani yankotogera n'abafamire abalala waliwo waki tatutadde eri mu kasonda katukole nange ndaba wano waliwo a lot of noise katuteeka eri mu kasonda tulabe kye tunaakola owaye leka tutuuleko bwe ntuula mba muwanvu ndaba simanyi ompanvu ya muko kamera oba olina ogigiramu ate kamera anaagikola atya tekisoboka kati gwedde kyoba okola gwedde eno we wagguluko era bwe tukola bulijjo baŋŋamba gwe tuula ku kali wansi ono atuule ku kambusi ate kirawo kyawukanira omwana abantu bonabonambu kati gwe okugyayo kasuka omutuufu omuntu alina okwongerako ebbuto ebyo nno byolabye ebimpalanya kati abantu omanyi waliwo abantu abagamba nti waki boogera ku kasuku na Zubeda tugenda ogikomyawo olwo naye kati ate nno kati Zubeda yayingidde otimba mujjawulira era badikoleeta baddiya ate mpambana nakedde wano saa 10 nentandika oyomba n'abatenti nentandika oyomba naawe tonatuka ngende eyo ntebe wagikamuga yampise gwa tiketi za hijabu ne agondi kamoga property mugagga waffe twabaddeyo eggulo naye nina producer musiru omusajja ajjeeyo sente atandika obbala the idiot is walking out ne mugamba oli musiru otegeera misana nedda tubazo shootinga ati kamoga sponsor affe kamoga property consultants mbadde ne basponsor naye kamoga property consultants mulala akwera mbudde gwomanyi sponsor wogenda okukola ate ne bakwokya n'enkalu ng'ate bakusasula ez'omwezi oshegere kati gyendaga yatusejjo yankubidde totulugunya otoolako kyotoddeko naffe tusangeyo kati alina keyankanyuze nti kasuku buli wiiki ng'ojja nemmanya nti ojja n'obalabalamu kati bw'ofunayo 5 g'akamoga buli wiiki omanyi nti kati awe waka obeera obalansinzeewo sigaba 5 wiiki sinnatuukawo ng'oli mukopi nze siina ezo Zubeda nze siina yamanyi nze siina sente za kameeza siina za mwezi obintu byonna bye nze wenfunira ssente wengabira siriiko ebyo bya kisiru nga beeteereddewo nabo tebagenda yimirira anti bagenda olwo olaba sho amanyiira anti olabeera n'omubuuza ani abimusabye byatugambye ebyo bangaye mwe tutegekera obutebe buno anti kati ffe bategesi naye gwe kyoba omanya nafunye amaanyi n'obuyinza mu kintu ekyo kino asi kino kati gyegimu ku mirimu gyaffe naye tulina emirimu emirala mingi omugagga yaŋŋambye kasuku oli incharge oli incharge nga tonampa ku mirimu giri ekyomugagga wamala n'ogoba Zubeda baire Zubeda ku Mande tugenda tandika kukola ku kasuku live waliyo mulimu ki ngenda kuwa omulimu gwe tofaayo
ngenda sasula kasukula ivu yange tugenda kumfuganga sister wo botofaayo tugenda kwogera kati gwe manya gwe yogera n'aba family olabe ani anaatwala abaana ku ssomero gwokeera okukola tukolenga ssaawa nga 2 paka 3 bandeete nga bankube wali 1 hour oba emu paka 3 naye ssaawa 2 teziibe nnyingi simanyi ate tukole 1 hour anti kati olwo tukyusa ekintu kya YouTube tugenda mu gye bayita breakfast show breakfast show ate evening drive TV zigenda kwekaabirako amaziga tetulaga bagenda kwongera ebyo biveeko tugenda kukola show tugituume big size show abanene twagiina ku ddembe ye yareplacinga twezimbe big size show abanene gwekola graphics umanya I'm paying that boy a lot of money and he's not I'm not seeing value for money ajja dduka ddusina busimu ndakakakina era nawana aletsa obunkenke bunyi mubuuza mukama awaali wanti akyebase nozoka nataka manyiro kagenda kukomanizokezeza ate go weebase he cannot defend his boss he cannot it's a big problem I will fire the man nangamba tomugulya na data era abadde ngamba mulagire batunda kama ifike yateero bwagambye ne mulagirira awo naye nemukati bannaggulawo bwagambye Roni leka kwawozesako mwana bwote somugoba YouTube omulala namukwatamu bayoutuba bangi nalaba ne Badru naye alina YouTube naye Shalom bayina tebakikola njagoba Shalom nente ntambi yatandika eyiye naye tegenda n'atunulayo ku mwezi gye yalabayo meka $10 mitwalo 3 nga reja data n'agamba bannange ekintu nga kyatabuka dda nemugamba ntambi nabirayo binja Samira mugundi yo simagocha bichakolera mugundi ku Sunday saakola nali mu birthday ya jjajja wange nakulaba jjajja mulungi nnyo jjajja akyayimiridde akyesimbye bulungi atandise okukaddiwa kakyasobola jjajja ayiza obutakwata ssente zasinga okwagala jawera okuba oluseke ng'osaba omuntu akuweeyo akusasuyeyo woteeri neŋŋamba bannange kiki kyosobola ogamba nafuna abampa waliwo eyampa ekalangala eyo ku Brovadi nenfuna eyali ampadde ejjinja waliwo ekizinga isimaa bakiyita batya ne banaaba wano mukono baali bampadde egundi be yagamba Brian Divine naye jjajjange yaŋŋamba atya amazzi neŋŋamba kale omukazi ono ansubiza ebifo bino byonna ati baali bagambye jjajja nasabira jjajja kati kaninde eyange lwenajja akuyaya tujja kuddayo ku Sande munnange nakulaba Sande sajja nali ngenzeeyo mu dduwa kulya mmere naye nkulaba nga munneeyogerezaako kutoka ntok kulwomukaaga nga mugamba tebampita simanyi omwana koolwo muteeke wakati alwala nembuuza buli lunaku ngawe mwandala ddi nga ntambula naye olunaku olwala olwolumu lwaki mukifuula ekyamaanyi andi ffe kye twalabako ate bakusisinkana ddi olulala olutali olwo nakugamba ojje ku Saturday tukole tewalabika nali ngenze mu mmere ate wayogera kati emmere yakusingira Hijab Nation bannange nze siku pressure naye ebivulu bisala manya wabirabye ebyabaddewo ate ekyo ekyange si kyevulu si kivulu kiki initiative naye nkulabye naye obonyeebonye ne baswabba bannaaye naye Zubeda kyenayagadde ewamme olinga naffe ewaffe eno nze omulevulandi simanya omufaatha ne babeera Archbishop we yejjira mu layini ebitakwatagana mwambalirawo siriiko ebyo nti simanya gwe kuba ndi mukatuliki toyinza kubanga tosobola kwedefendinga mu ddiini eyiyo ate so kakati that is an initiative teriiko nti no simanya bunkenke tolaba nga ndifulye saa zino andibadde nga nina ku lwomukaaga ng'ate ng'ate oli wano pozi tuliwa tuli awo ku Millennium yeeriwa awo ng'Omondi opposite wano Omondi yino eno yegundi kati olaba awo Omondi wali awo ekibati ekyo
kati eri manju naye kigeno naye olinayo ku maseeka agenda okukwatira enkuba weetaaga okukwata enkuba ejja otonnyawo ekisaawe kijjula amazzi sikola kino enkuba naye tatonnya erina otonnya tunasobola naye nze ekindeeta njagala kulaba buwala busiraamu buhajati bannaye bahajati naye ow'ebizigo ndeka mumanyi okukwata mu bizigo ndeka nnindaamu omuntu yenna hajati bw'oba ojja ku hijab nation sikuganye kujja jangu it is this Saturday misana tutandika saawa emu naye nemukeereko keep time please nakokeerera tebakeera kwemu bajje sanga nnya tweyongereyo batandike essaawa nnya buyonda asomesa ku mukaaga waliyo okusomesa bagenda asomesa ku ki ku hijab waliwo gwe nasanga naye Zubeda olina okumpaayo ku ssente waliwo gwe nasanga ng'agamba ki naŋŋamba Zubeda nno yeeyogeza tamanyi nakusiba kakaaya namugamba olinga amabina webale olinga mbwayo ku kyalo olinga amabina n'omwongerako kyekirala ate amabina saakozesa mabina nakozesa amati namuvuma ebigambo Zubeda nemmanya ati namumubuuza nemugamba nti oyasamiraani fitina gye muyina ku Zubeda mubaddewo ebbanga gwe bw'oba omanyi okukasiba oba ng'olinamayo okukasiba waki tokikola fitina bannange omuntu osobola okunsanga bayirewo abantu balina okunneegendereza mweyogezayogeze by'ekisiru bw'onsanga onratidde nkuwemula nze yampa fiizi yafa ate yandiŋŋambyeko butereevu nsobola okusalawo nenga nti kati nkutte by'abasajja n'emitandika mwe mulina bino bemumanyi musima animo sima semanenge n'obwo kalate mbiyingira munda nembikutulakutula kuba kati kyenina eyampa fiizi yafa ate yandiŋŋambyeko omulala jjajja wange nze mugaggawe kati omugagga tebamunyiiza simufuga naye nze mugaggawe bw'onyiiza omugagga toddamu mmula anti omugagga bw'afunamu entonda talina omukuddamu mukubirako kati sikyayinira ddala aŋŋambako kuntiisatiisa buli ayagala okuŋŋambako olina kuŋŋambako bulungi yanvaako akulaba bulabi ng'abalabi bakulaba atudde lw'abaana nyabo abantu bujja bakyogeranga manyi tokimanyi yatula wansi mu luzungu kye yakola kye bayita counting your losses she counted her losses naye olabye abagagga kye bakola akeera najja n'azannya mu tenisi ne banaaba ne bagenda tuli mu kifo kyo ssebo okira kati tubeereeyo twebuuza abasajja abatuwangaddeko abagagga balina sente ate bawangadde akeera kuzannya tenisi naye bonna nze era kinyambe nenkeerako wano kati ntegedde ate erabye nnino otegedde bulijjo kyenkugamba kirina kitandise wakitandise kati nziruka kati lekeraawo bannange omuntu omulimba n'obaako omutuusa odduka ki Zubeda kati Zubeda gwe figayo n'edduka sayizi y'edduka mukwano figa kyedduka naawe amanyiira bwakanyini naawe tufaanagana olinga kisaanyi edduka erigweyonga edduka lowooza kange saba oyagala vaayo tuveewo atagenda agambye waali ate oli mweri eno ey'omukyala oba eno yeya exercise mulimu n'akatebe eno kati eri yeyiyo agenda kukola kati webale kukola ssente mukama wange mwebale kukola ate ne mukola ne exercise mulye ssente zammwe muziwangalyeko abaana tebababba kuba maama abaavu kati beerase mu buliri bazuukukewo mpulira nakanyama nnuma amire empanado panado waabwe muwala wa sisitaange yagaye tibanaye nzukuka ndiko buttobe nti mpulira sikyassa bulungi nemugamba naye okitegedde Zubeda omulabye omusajja naye Zubeda otegedde nti tukyali bubi tuli bubi
tetuli bulungi n'akamu. Nkugambye bakeera wano mbalabye waliwo abayingireyo waliwo abadda waliwo abadde eno naye buli ajja asimba emmotoka ate katono akimmenya sebo kati ate oli driver we naye yakola ka Museveni driver muganda we olabo beefaanana dereva muganda we bannaye oluusi Museveni tumunenya naye bannange abantu kati bali ku kya family ebyaddika era nalese sister mulaba tambula naye kati naye afaanana olugezigezi omulaba bw'ayimiridde kati agenda kulaba nga bakola gwendeka wano ngenda nze kuba luseke mbasakira naye kano balya ku mumwa Zubeda katenti akamu banna obunkenke kati nze mba ne tenti emu nendekawo obunkenke bwa mukolo gwa mbaga gutuuza abantu 2 kati ate olwo bw'onookwata ku mukolo gw'embaga nja kuba nga agenda otuuza Uganda naye empala nayo ne sendi tejja kuggwa ate oyingiridde era ebintu byakola naye ali mu ddiko ali mu ddiko alamuza kasitoma namuza kasitoma y'omu sendi agenda alamula sene mugenzi ezo nzitema mpita era nani jikava bakayingira business bana tufiirwa tuba client muzimba brandi kati brandi yo bagiyita batya tenafuna linnya ekola bukozi okay so wenamala okuyingiza sende ng'efuna erinnya Zubeda events first yetunda so babalinayo akakolo ak'okutimba akatinitini tusooke tutandikire ku butinitini buno kati press conference kati naye ndowooza omugagga wange wasse mutte si ya mukwano gwo ate omugagga wange nina ekintu kye namulabyeko tayagala unemployment kasita omunnyonnyola ekintu tawakana nnyo bw'omunnyonnyola nti kati ndowooza kano wakaliddeko miliyoni nga 5 ekibba bagagga kitabuse Uganda kitabuse kyetaaga kufuna naye bwe bakijjanja batujja kufa baleke tubabbe so bwe tumala hijab nation tugenda kulanga hijab nation olugwa wiiki ejja tujja mu gravity omutujju then tugende mu luseke nyamunyamu mu December tuddayo ku yaya Saturday esembayo nga is Christmas ejja kyenakoze ekimu kyokka ojja kubaawo n'oba olaze wa Zubeda kuba ngenze mu umra ninaaterawo omugagga eyasasudde naye nemuwa amateeka nti zisasule kati ogira bw'omala ozisasula osondeeze nnaalyayo naye nze luseke nyamunyamu era kati sharinga eyaggwa kuba kati nina bannaffe aba park on time tours and travel bakuzemu ndowooza tewakola bulungi wankubye ekikono owaye fayiro ya park on time tours and travel eriwa ndowooza olaba emirimu begiggwa ku bantu agambye atya tulina bannaffe aba park on time tours and travel bagamba nti gwagenda e Dubai ng'oyagala freelance visa myaka 2 bakubireko visit visa myezi 2 bakubireko nabuza ID nabuza driving permit nabuza passport bakubireko waliwo n'abali mu overstay bakubireko ewe Dubai olabe bodde Kampala be bannaffe aba park on time tours and travel tulina Kamoga property consultants Haji Kamoga highly powerful ndowooza bwe ntuukayo musabire ddala obulango kyenjagala ku Haji Kamoga musaba obulanga jjaboko kyenjagala ku Haji Kamoga kiri kimu ebyo si byakomawo enkya wajja mu kooti ye omanyi aba mu masuuti era miliyoni ogambye emmeeza yammeka 3 ezo ogenda zifuna leero Haji Kamoga bakugamba nti jangu manya nti ekyo kiwedde kati ate asobola osalawo n'agamba agenda kugulira hakki ze zonna buli omu emmeeza poza ayina nnya zawera simanyi saagala kukubagana omugagga toyogera nnyo bintu ebyo tokubagobeera ku hakki ze koba obeera naye ndowooza olabye balina hakki ate bwe beeyagala Kamoga obulamu yabugondeza ddala kuba kati ofuna birthday n'ofuna eno n'ofuna ono n'ofuna bye tulimu eno obiraba kati twonoona budde naye ono akamotoka nga katini nnyo bannamawulire banaayimirira wa kiki ekimukeeza tamugibisse nnyo tenti eyo tenti tagibikkirako ddala
kuba twagala abamawulire bika emabega abika emabega wano tabikkawo saagala akole emirimu mingi mukama wange oli wamaaniyo kutegedde toyitirira maama ng'okoze nnyo akajanja gogo bawadde omulimu simanyi ogala yingira mu bizinesi yange anti kati olaba nedda ndabye osusseemu anti kati tekanze mandagira kati amaanyi omanyi ki oba omugagga ntumye bannange wategedde Doni Jean yasooka wano wuliriza booti nembulanga nfirinze na small mu mulimu gwange Doni Jean kagundi eyo bwoti abamawulire yes mpulira nga mpera nekwadde onzigyeko ekitiibwa Doni Jean ntaleeta eggume mbadde mmanyi agenda gigolola waliwo abatwaga nti ate tebammanyiire nnyo kati kanjibikole tulabe kye banankola aba agenzi oyo ngobye naye ono si mukozi wo bano ba tenti be bamukuwadde anti aba alina otuteekawo kati gwolina kwogera na boosi we obudde sibulina badde kunyaya ati Doni Jean basooka waggulu nze nzirako kati nze bw'olaba nzize abazze naye omusajja oyo w'amaanyi bannaye Zubeda tufunye ku bagagga mu kibuga wano naye omusajja oyo atwagadde ate sente ze sizakuleekaana ate ekirala kye namwagalako tatabula bantu tubadde n'abagagga ng'ayagala nnyo Zubeda ne Kasuku babeere nga bakrashinga baba adiringa ne Zubeda byabwe era tagamba Kasuku nti tudiringa ne Zubeda tagamba na kyampadde abagagga balina olugambo bannange be basinga n'alyoka agamba nti waliwo gwe nasanga egondi e UK nagamba Kasuku wasuze wakoze ninawe nasuze ku Airbnb mbadde nja kusuza omanyi nze nasuza Pastor Bukembe nze nasuza Ajaruuna Misa chiwe yajja muguno mwaka nze nemuga mukama wange nina gye nasuze umutima ngoga mva kuvaano nange yandibadde ngamba yandigamye ensi yonna nga be yansuzza owaayi walabye basponsor tubamaze Kamoga Property tumumaze olina babiri bokka nina sponsor gwayo nina lemufai money transfer download app ku iOS ne Android otandika okuweereza sente UK Canada America ng'oweereza Kampala lemufai tulina bannaffe aba Uganda Young Positives bakola ki nengenda okay Uganda Young Positives badde nga njagala kuwaayo mulimu mpaayo ate aba Uganda Young Positives bakutegeeza nti no bw'ofuna animal oba gye muyita sexe sooka ogikebeze obulamu si zzaala tomala gaga bakebeza amaaso nti Zubeda oyo mulamu ani akumye akamotoka akakadde yabatte nti waki muba n'obumotoka obukadde ndowooza baakikwatanga mulimu kati ako kalaba okayiwamu omutwalo ne kagenda eggulu kalinga kako era Jenoside lwalituyita ŋŋendera mu kako mutwalo okayiwamu omutwalo ne kadda kati keeko eggume lyabwe babadde ate tebagizizaawo okirabye Zubeda so bannaffe aba Uganda Young Positives bagamba nti tokebeza maaso mu malwaliro ga gavumenti oba health centers tuyinayo ze bayita self testing akawano ne ka Oraquick free of charge gendayo kafune ne tukutegeeza nti bw'oba owulira nti ebyokwekebeza obitya tosobole waliwo abagamba nti bannaaye nze omusaayi gwange saagaladde okunzijjako kaliita tukugamba nti genda ofune condom awo wonna wonna tuziyiza akawuka akaleeta siriimu tusobole okulaba nti we have an HIV free generation mu maaso awo obaka obukitulako bannaffe aba Uganda Young Positives Ministry of Health ne US Aid tulina bannaffe aba Ryan Air Global Cargo obamanyi Ryan Air Global Cargo baga nti baleeta ebintu okuva China Dubai in record time bijjira ku nnyonyi nebikutuukako wano Kampala so gwe alina ebintu byagala okuleeta okuva China oba Dubai bannaffe aba Ryan Air Global Cargo bali awo ojja kuba nga ate osobola okubafuna osobola okubeera nga ate weefunira ebintu ebyo owaaye Zubeda walabye omu ku bakyala batamala emirundi nga bakaaba
naye yabadde ate akolimira omusika. Nesonyiwa wabula nesonyiwa. Zubeda tukole. Ofuna obudde va ku mmotoka yange. Emmotoka yongirese naye wadde ogambye ogenda funa endala. Owayo oli omukazi oli oweeyibanda gwe wagambe yakuwa ente. Mukwano mwalogoli. Damukuba oluseka ne mukuba obanze namwavuwaza simanyi. Naye luseke lwa ssente mmeka? Yakuwayo miliyoni 10. Ate zaawera. Babeera bazze buzzi. Nze Zubeda nakubuulira. Ne nkugamba babeera bazze buzzi. Akasana lyayo kye nalyayo. Akasana lyayo kye waŋŋamba ampadde ente. Ente wazifuna? Ate. Izo omugagga jjo obuzzi mumanyi. Naye nange mba mbalaba. Waliyo abagenda n'afunayo miliyoni ze 120 n'ajja. N'abayiwamu. Namulabanga azze buzzi. Omanyi omuntu alina ssente kati kanguye Zubeda. Omuntu alina ssente bwe tukola nga bwe tukola bwe tuti ne tumukoonako ogenda akubira. Jangu ne kasuku tumiitinga wano tulye kalangi. Abaamu ne ssente ze. Baba abasiibula. N'abawaayo. Naye buli lwolaba nti omugagga be bamwogerako bwaguma. Genofugita omumanyi. Eno motoka mwagala vaayo. Mwagala vaayo ssebo. Tubadde tulikodinga. Naye muveeyo ssebo. Obalabye abagagga bawa. Naye buli mugagga ayinako omulebeesi. Yono omusituzi wa raketi. Omanyi bagiyita raketi. Si gundi. Gye wasomera tewaliyo bino bintu bya tennis. Biriwa. Ebyo nze mbirabye bukulu. Badminton. Temwabizannya ku ssomero lyammwe. Badminton namulaba mu film. Namulabanga mu film za action. Badminton omumanyi. Badminton si ye gundi. Kana akakuba ku mutwe n'ofa. Sikeeko. Soko situlemukko. Ayita waawo. Bannange nno twakoledde w'abagagga. Naye omugagga waffe ekimuvuza kuruga kiki? Naye maama buli kati tunaagula mmotoka ki. Naye ndowooza nze bwe mbazaamu okugula emmotoka. Ndowooza nsooke kwebuuzaako. Era olina okunneebuuzaako n'enkunyonnyola. Oleme kunjereka. Esobo. Kuruga tejja kumpisa muntu mugagga. Kijja mmanyiirwa. Era omugagga wo wagira mu kuruga. Omanyamu enkana. Omugagga wo bagira mu kuruga. Kadi eyange enywa emitwalo 6 ng'ejjudde. Kadi maama wakagifuna singa wali wagifuna. Owakuruga ajjula 10. Wakagifuna oyogera nga awangadde nayo. Anti era njiina. Zubeda tonyiiga. Gwe wange. Sikufitina. Gwe wange Zubeda. Wekubeka akasajja okagambe tozimba. Tozimba mutima. Naye abagagga bawo n'embuto nga zibalinga zange. Kyokka bakola exercise. Engeri ekudde lye baliyita kudde. Ekudde. Ate akubye kapinto sokalabe kapinto. Ekine kudde wekityo nga muli mulaabo ogenda okukwatanga engalo ziraalira. Naye Zubeda kano nakyanyanja tambadde kudde. Mu byonna mbibadde oluto olunene. Naye tekuli kudde noozi olabawo. Naye oli afunye ne kapinto sikamuyingidde bbina. Naye seba akola ne mukyala we. Akola ne mukyala we. Nkola ya Zubeda n'omwami we. Wodda wadda naye waki akuuma bw'atyo. Security purposes. For security purposes. Ndaba ndi mu mantaavu. Bayinza okubba omugagga we. Omuntu oba omulabanga mu mantaavu. Ndaba ndi wakutegesa bitimba. Nandi nze seyinaako control. Kati oye mugagga. Nze wabayinza okunkwana n'eŋŋenda. Oye mugagga waffe ayina ekkudde. Kati nze ndi wakujjukiza. So omusajja watambeerako nnyo nyinza okudda butaddaka. N'omugawo waayo ate nze nagenze eno. Nze waliwo yansanze mukubo naye tugende. Owaye mbadde nkunnyonnyola walabe kaodi yako. Ng'omwana bamwambaza galubindi mu lumbe. Kati kyasita ategedde. Amaaso amalwadde mbadde manyi gagendako galubindi. Anti waliwo galubindi ezitagendako. Kati kye baagala galubindi z'omwana. Naye bagamba ziri wakati wa miliyoni 4 n'omukaaga. Nedda bannange, nedda. Naye eggwanga lya Museveni. Tuganye omwana mulekwa naye. Kati maama we. Emboozi gw'oginyumiza nina ayambala galubindi kuva ku mwaka gumu.
So galubindi z'omwana ezo miliyoni. Gyeziri teziriyo. Kati kyenjagala okubuuza kati kye staategedde. Omukyala oyo namulabako kolomu ne mirundi. Nga batambula. Ngaze. Mirundi n'ata. Eganye. Tegaana Zubeda naye nkadde. Alaiko kuba yagula second hand. Waliwo kyolabanga second hand. Katonda kyaddattawaanya ate. Kati kyestategedde kitu naye nengera wololowo ekigatto kyalimu. Munaye bamenyeko abo. Nkogambe. Wali bano abaana babeera eno mu goofu. Basula ebyebisawo abo aba goofu nno bo basasulwa ssente empitirivu. Basasula pa hour. Simanyi naye basasulwa mpitirivu. Ndoza tugende tukubeko okulumu ku goofu. Zubeda tosobola goofu. Lwaki? Naye tugenda kwogera ne gundi, ngenda kwogera ne Nancy Keza azanya goofu. Tugendeyo. Naye goofu oyo kyamunnemya namalako omwezi nga ngenda awo nga nkyalimu ebyo ebintu bya Johnny Walker. Nalinga ngendayo. Naye abasajja abazajja goofu bakulu emboozi ze banyumya tozitegeera ate ekyokubiri tebaagala nnyo kuleekaana. Bino bye tusabuka tebabyagala nnyo. Oyina kwogera mpola. Kati ate ekyokulala be natuukanga wali nga boogera ebintu ng'owulira topiikinga olugambo luba lujja kutta. Anti boogera ebintu oli naayogera nti kati nga boolaba Attorney General azanya goofu kati muba mutuddeeyo nga naye azze ali ne banne amanyi nti ali mu bantu be. Anyumya nabo kati gwe wabadde ogambye nti eyo ddiiru yakoze nenga nsijja sobola tereka byama by'abantu nja kutendewalirwa ate aganakubwa embooko. Sabo nange nine amanyi oba olina okweteeminga kati ate bano oba olina okweteeminga bw'oba oli mu bagagga. Omuwala omunauganda bannaye n'okwetega kati okalabaawo kalina omuzungu tekatubuuzaago. Omuzungu asimayirinze namu. Ndatulaba nako okulaga nti mbalabi. Naye ye tatulabiddeeko ddala. Naye tujja musanga mu molecule ng'ayagala okusika ku mukka gwa shisha lwajja mmanya. Molecule yani? Molecule baala eri awo ku DSTV. Headquarter za DSTV bw'oba ku DSTV molecule yeddako. Naye bafumba emmere tanziba omupiira. Era leero bwe tuva wano ku Gravity. Leero bwe tuva ku Gravity wano. Omugagga ngenda mugamba nze naye tugenda tulye ku molecule. Gwobeera osasuddwa olina okugyayo tenti. Abaana be bajjayo tenti aleka kumumanyira sebo nze nkola mu ngeri ya corporate. Kati omukazi ono kino kyagamba. Ekya miliyoni ennya. Kati omukazi yakolimye tewamuwulidde. Akolimira John mirundi. Mumanyi. Andi kati kye baakola Junior yasika ewaabwe. Ekyengera bali aba. Junior yasika ekyengera. Era ne bakukwata ng'osalimbira ekyengera. Junior yagamba kati kyengera full in charge. Era ennyumba y'ekyengera Junior yaŋŋambye agenda kuddamu gizimba. Agenda gizimbira munda. Addemu agizimbe kuba awo waali waliwo ploti eddako nayo yiye. Kati agenda zigatta kuba Junior yagambye tata maama we. Omukazi yenna ayagala Junior ofuna w'obeera. N'akusangangawo n'akomawo eno okusanga maama we. Kati yaŋŋambye Kasuku ngenda kusooka mmenye nziremu nzimbe ennyumba nga ngazi eri extreme right nteekeyo ekisenge kyange nga kinene nkiteekemu eddiiro nkiteekemu buli kimu nga nina ne gyenfulumira eri singa nkomawo ekiro sisumbuwa maama mukonkona kati ate ndyoke enzimbira eno maama ye muteekereko ne gyayambuka ate kati yafudde be bamanyi siri wa family kati be bavaawo eri ne bawaayo Dr. Gilbert Ezana full in charge yakwasaganya kati John ye yasikidde omusaayi gwonna yatabaga jeno ne gwe bakwasiza buli wamu overall era headquarters ye nyumba y'omukyalo eri
eno gye babbamu ebyobuwangwa eyo gye babbamu ebyobuwangwa ye headquarter kati bagambye bano abalala bonna n'oyo omukyala akaaba n'omwana we baba banoonya gye basula eri ennyumba bagiina bebuwanga temukyali ne mmanya nti taata sali ali powerful ye order gyeva meeting yatuula ku Sunday kwolwo lwennyini n'agamba sigenda kwegoba n'abaana ba mugenzi ekyo nkisazeewo buli omu have a good day kiwedde nadda ewa maama we n'atuula okitegedde kati omukyalo ono akaabirira John ye musika abatwala bonna era kati yafuna John ebyo osobola bigamba Junior amanyi ebivume ebiyinza omumugwako n'alyoka akubuulira nti ye simulekwa kati John gwe basaba ssente ye simulekwa naye kati ye taata alina kalayini ke yakanyuze nti omwana wo kumpi yenkana n'owange asomera amasomero malungi naye temutufuddeeko watannawera na mwezi abakazi banaye nedda kati omusajja bagenda bonyabonye bwe batyo oleko omusika kati John kyoba okola Mr. John Mirundi buli mwezi earmarking billioni z'abaganda bo bano abalala kati bw'oba oyagala okwejjako stress n'ebizibu taana azijjawa John ayinamu ku ssente azijjenga muzize ng'omusika kati okwejjako ebizibu ebingi ssente ezo zikwase Junior kati buli ayagala okukubira akubire Junior aba akyonoonye bakubire nga ye omanyi nange nasikira taata wange kati nina baganda bange nga bankubira jjajjange n'aŋŋamba eno mu bukulu nno tuli kati ndoza myezi nga 6 nga bankubira era okuva ku TV ne radio nayambibwa bakubira gwe taata munnange yamba anti nabagamba nti kati bandange nkole ntya sikyakola ku TV mundabako nti nedda ku radio mundabako nti nedda naye bakulaba n'abagagga nti bave mu ebyo kati ne mbagamba nti bannaye gwe mwali mumanyi yafa buli omu yeeyiiye jjajjange n'aŋŋamba bateerewo 5 oba akakadde buli mwezi ne mbaako sisange gwe nazikwasa buli ankubira mu muweerezaawo abasika nno ennaku zonna mmwe temuli bangu ako ke bayita batya ako ke bakola kali ke bazannya anti oyo ye tennis kati bali mu training tennis badminton ko katiniko nawe bakozesa bulaketi naye bwobabeera buwewukako nga butini kati nawe obizannya nabizannyanga edda nga nkyali ekabojja twali tubiina ebyo bambi nali nze nzanya kusinga badminton kuba kabeera kawewuko kakoona booti era nagendako mu ebyo ebintu by'amasomero g'abakatuliki anti twalinanga ebyatugattanga balinga bazita ati lamine twalina lamine muzanya omupiira muzanya ki okyaliyo naye tushuutinga lindako tomala gajja obadde oyagala nze oyagala Zubeda okirabye atwakusonyiye edda obulamu mugamba butya akwetondanga nnyo nga bakazi twakusonyiye sajja yeetonda omulundi gumu taddamu kati omukyala oyo akola atya gwe ng'omukyala agenda akola omusajja yafudde afune passport akole kyonna kyasobola akikole naye akole okusabiriza kumenya kyakubiri olina okubaamu n'empisa ng'osobola n'okweguya bw'aba abikooyo agenda akole kasita olaba nga omusajja afudde mmanya kati ensi ogiyimiriddeko gwe n'omwana wo ebyo simanyi alina baganda be biki abalinako ssente banoonye weya necessary naye ebyokubabeerako buli ssaawa tekigenda kukola ogenda kubasabiriza okoowe anti nabo bakoowa waliwo boogenda ozikuba nga tebakwata nga nabo balina ebizibu ebyabwe ate ng'ekyo kintu kiri nakyo omuntu osobola omusabiriza nakoowa nga naye anti akooya agamba naye bannawe n'atakola oba ne bagamba nereka tukuŋŋanye tumuwe lumu agenda akole olwo bakooyedde ddala katukuŋŋanye tumuwe abeeko kyakola abeeko bwe yeetereeza nga bakooye olwo nno bakwejjirako ddala
kasita muntu akugamba nti omanyi sente zizo genda okole ng'omanya kati ono sirina bwe ndidda kuddamu musaba akutadde Ah. omukazi yalaajanye n'akolima yakedde wiiki 2 muvuta naba nakuvunda mulimba bannaayo mumuleka amala ovunda abakazi nno mukole bannange musajja wo aba akyali mulamu mbeera yiya bw'omugyamu akasente okole obulamu bufunda jjukira abasajja bafa mangu bulamu bufunda otegeeza ki nti abasajja bafa mangu anti abasajja bafa mangu okusinga abakazi emirimu giggwawo mangu egy'abasajja osinga egy'abakazi kati oba omanya nti nina okubaamu n'akasente akanaalabirira abaana bano nga n'omusajja bw'aba akaweddemu teyeeraliikirira nnyo okugamba nti abwemba tesiinaamu kano abaana bange tebaasula enjala ng'olina bw'ogattawo era mutudde ewaka amabeere gabakulukuse olyawo bw'olya eggolu ku makya balikedde n'amala okulya eggolu n'afumba n'amala okulya ekyemisana n'afumbawo ka evening tea n'alya ekyeggulu ate n'ekyeggulu alyanga kyalya kyamisana ne yeebaka ku ssaawa 2 n'azuukuka 3 ez'okumakya emirimu agikola ku peesi ye eno omwana bw'ayonka eno bw'awaata ebyo ebintu by'ekisiru ebyo mubive muyimuke mugende mukole eno ekonomi ye Uganda ya mukazi kukola nze nno mbabuulire ebyo mulowooza nti abasajja nga alina ssente ate Zubeda tewali ssanyu lisinga mu bulamu nga muwala alinamu kasente kukubira ssimu n'akugamba nti baby Coco how are you oba totya waliyo omuwala akubira laga nti baby Coco how are you Kogwe I'm fine nagamba can I see you today are you busy obviously n'omugamba nti I'm kind of tight but we can schedule programs omufixinga ng'owulira emboozi efulowinga naye ne wabaawo oli nga biseera kubira njagala kukulabako nga bw'omugamba nkyali busy bw'omugamba nti nkyali busy nagamba naye perezayo $5,000 sirina kyakulya n'omanya nti kyadde kyagala ssente ate ezi kati kwagamba omukazi bw'akusaba ennyo ssente bw'atyo otandika olowooza nti ne bino byakugjamu takugjamu birisinsiya naye omuwala naga nti halo kati be abawala ogenda oba ewuwe tebakolima mbu ajja wano nga talina kyaleese naye tuyina abawala abakolima you've come empty-handed n'omusajja ayingira amaka g'omukazi nga talina kyakutte mu ngalo ayina engeri gyafaananamu afaananamu ani Rita Rita obulako obubuzi tukugjamu box oteekemu nnika ate nakusema mwina amabeere tukulegere ddala omusajja yenna kinyuma afaanana Rita kale kwatamu ka chocolate ate bw'oba ne ssente bw'oba ogenda gaba ssente ekinyuma nakyo kwamamba ekikuzunza n'obuveera kiba ki anti omukazi abakazi naga abakazi tulinga baana bato buli wenkulaba ng'olina kyokutoola omumanya mpera naye gwe nojja nga lusawo owuubaaga pale tolinamu kyolina ekitegeeza abasajja bajja ssente basajja bakolemu ku ssente oyingidde ennyumba y'omukazi essuka oziddugaza mwoli muli owuluguma ate abasajja waliwo omuwala yaŋŋambye nti abasajja mwesangule underpart zaabwe omusajja ajja ne weebaka ku ssuuka y'omukazi enjeru mwegasse ne mulekako laama bannaaye oba sooka onaabe mbu ate nakusino tebaddiwaaminga ate abasajja omuzigo obutanaaba oba gwaki mbu bakyala ne batanaaba n'abeera ewaka bino byolaba nti omukazi omuwala omukubira ajja akukyalireko bw'ajja okukyalirako asooka kunaaba abamu bambi bajja ne meekaapu n'ayagala asooka anaabeko meekaapu kati ye n'anaaba bulungi nnyo kati ye omusajja bw'ajja ow'omuwala mukwana ayingira buyingizi buliri kiinako suuka njeru tekyesangula bulungi abavubuka abasuka tebesangula kutukula bawunya nnyo n'enkwawa era ezo enkwawa ziva ku shavingi ku shavinga nakuyisaamu kaddiyo simanyi lwaki abantu bibakaluubiriza shave babazungu balinga amabina bazungu bawunyira ddala enkwawa abasajja bawunya enkwawa naye abasajja naddala bagenda ew'abakyala mbu temwesangula kutukula
ne muleka ebintu ku masuuka omuwala n'abonaabona nabyo ate mbu tebivaamu tebivaako ne bwaginye ne baginyika ddamu mulabe biba n'obusu layira gwe abakazi balabye ebintu singa abakazi balitandika okwogera ebizibu bye balabye abasajja bagensikana ndo talina ebatambula wano naye kiri kyoyogedde Zubeda kituufu abakyala babeeremuko ne ssente kintu ky'okubamu ne ssente kiri important kuba bannaye omukazi ayinamu ku ssente ze ate enfaanana gy'afaananamu ndala nnyo kujja n'omutundu yanoga ate ne ka respect kabaawo. Join us for the World Food and Culture Festival, a feast for your senses. Immerse yourself in the rich tapestry of global cultures. It's not just about tasting, it's about experiencing. Join interactive activities and create memories that last a lifetime. Tickets available now. Don't miss out on this culinary and cultural extravaganza. The World Food and Culture Festival is the place to be. See you there. Fe twabadde wa mami nga awaana ddaddi mu luzungu ate nakirabye kati bwe ŋŋenda kuddamu otandika okwogera era speech yange ku hijab nation ŋŋenda giwa mu luzungu abantu babeera attentive teri ayogera nnyo n'abakuwakanya baba batono bano abasuula mu kyekyo tewaba buli omu abeera alina kuwulira mami Nyamutooro yatuyise ne Saymo wa wano ku pate ya daddi ki dedicate. Yakanda is Zubeda. So tuli wayininga yakukolako. Mami yankolako leero oba enkya. Emmeeza. Kati awagende mu maaso tubo. Kakati mami atuyita. Nyamutooro nga muwala muto okumuyita mami. Mami. Naye yennyini yalabika takyagala. Akyagala. Kuba nagenda ali ne tumugamba n'atuyita naga abaana bange muli mutya. Abani. Nze ne Saymo. N'atukwatako bw'ati buju. Wano wetutuuse. Ne ngamba buli op make money. Omuntu olina okukola ssente zikubeemu bannange. Daddi omulaabo yeesesa ennaku zino yenna ayogera yeesesa wange osemulula nsuna tutuuka wali emusita nnalabika jjukira watuddewo bajjeno wali baminisita David Muhoozi baani David Muhoozi yabaddewo kati waliwo abo muli wabuziga tuli gundi muyenga wano ku gundi Golden Hill munnange emusita ajja nga tebamulaba Kenzo atuuse mami ayagala baanirizaani daddi MC tebamulaba bayita Saymo kawalaata mamu gasooka otukwate nga MC bwakola ki bwajja Saymo kataafe Saymo ng'atandika bijjukira alina okuwa asooke ayanirize bali mu protocol in order of appearance n'atandika naga my name I'm called anti jjukira bali babadde tebamanyi luki Saymo ino oluzungu nkunyumiza I'm called Saymo official namana jjukira naga Daniel I'm called Daniel Semwogerere now I want to welcome nasuna kapapula ke bamuwadde the former CDF General Muhoozi Minister Honorable Amongi wabaddewo awo Balamu kati najjukira nti biganye nagamba akakati mwenna n'abalala njagala okwaniriza abayimbi babaddewo bangi Saymo amanya g'abayimbi gamubuze ng'ekituufu agamanyi naye jjukirako oluzungu kano ke yasooseemu gabuze ng'ayogerako erinnya limu Tonex n'abalala Tonex n'abalala nga wendi njagala kwesonseka mu ntebe wefuula atamumanya atamulabangako wazaaba babiri ensi yonna yabalabye nengamba mama kati nageza alabye M3 naga abannange bino si byange banguddeko bukiyifuyifu si bwe ntera okukola naye M3 oyatuse ne muga kiki akanza I'm not comfortable with them seeing se bintu sibikola banguddeko kyokka bye yakolanga nayongera ndoza ategeka namugabye ebintu bye wakolanga teweekaza luzungu lwe luganye n'agamba hani kuva nava mu comedies ebintu sikyabikola tugenda obuuza ku mami atuyita tufune family photo
Nyamutooro tokiyuze. Kati bagenda batimba mu nnyumba yaabwe. My children. Mami atenda tukufuna. Mami foto agamba. No munaye Saymo ayina ensonyi. Okimanyi Saymo ayina ensonyi atya abantu. Mwana muyisa ayogere naye bambi ng'ayina ensonyi mu mutima nga saaki kugamba naye lubadde luzungu. Luzungu lwe lwatabudde Saymo official. Ne bayita mami okuwaana omwami atubulira olugendo lwe yakola ki? Lwe bayiseemu. Ng'alunyumyanyumya luddiŋŋana. Buli lwafuna omukisa n'alutuwa. Mu luzungu. N'alutuwadde mu luzungu teri akaayana. Olwo bano abayimbi ba Tonex baani abo bonna tebajja leekaana. Bali ku simu ye. Mu luzungu. Gulunedi yazza n'omukazi. Munene. Muwala wala. Muwala ha. Yazze na muwala. Yagudde atya mu bawala. Yabadde na muwala mupya. Omuwala wamukebedde engalo taliimu ekyeyo. Yabaddemu ekyeyo fesi yabadde endaga ekyeyo. Ekyeyo. Awo kati waali watuufu. Ng'alabika musamasama awo. Yoyo gulunedi. Mugave munnange. Kakati. Mami n'awaana mu luzungu teri awakana teri awo. Ng'ayogera kyoro mu luzungu tuweeyo. Tuweemu ka snippet. Snippet yani. Kati nire kati. Katono bwe kati. Briefly. Ngani anti banange muje baleko omwami ono omwagala nnyo katuweemu mu luzungu. Yatandise ne protocol. Recognize former CDF David Moss, minister, n'amalawo n'agamba ngolinga atidde Zubeda emboozi owulira siginyumyanga bwenyinyumya nnyo genda mu maaso nkuwulira n'amalawo n'agamba the first time I met Mwami Idris Musoza I was shocked. I thought he was tall. I thought he was short. So I asked him, "Oh, so you're tall?" Awunetuseka fenna. Olo, mukuba naye no mu bwongo mugamba leero batuwaddeyo mmeka bannange. Obwongo bwonna buli ku luseke. Hawazinaga, but I want to tell you, everyone is asking, how come that this girl from the A class? Amangu ago yegabidde A class. A class. From the A class. A class. Is dating this guy from the ghetto. Ghetto. Yeah. Then Nagamba. But I want to tell you, I didn't. I wasn't. Yakayunze what? Awo embadde njagala obedda. I know. Nagamba. Aina kye yagambi naye ne mu Uganda kankikuwe. Nagamba obulungi si bwe bwamukuba. Kati mu luzungu olowooza yabadde agamba kyawe. Kyozisa nnyo mu luzungu. Sentence kati soko malayo sentence. Yagambye nti obulungi si bwe bwamukuba yadde obuwanvu. Wabula obwongo bw'omusajja eyeepikira omuwala wa A class. Ate namugamba ebigambo ne bimunnyikira. Obuteetiiririra obwo bwa ddaddi. Obuvumu bwa ddaddi. Obwamutengula omutima. And he was like, you're a man from with swords. With what? Swords. Abambala ama swords. Yeah. Please don't tell me your stories. I love this guy from the ghetto. I promise I'm going to love you. True like Victoria Dries. Your love teriggwa. Kuba like Victoria tegenda kala. Teriggwa. Love yabwe teriggwa. Naye bannaye. Nga ffe tukanyangalo. Nanduulu. Bamugaa nti abaana ayagadde munne. Waliwo Marashina Skies. Omwana ayagadde munne. Ayagadde munne. Okamanya kakayimba. Naye laavu bwenyuma. Bambi beewange. Laavu enyuma nga munne ayimirira mu public. Beewadde nga byonna biwedde. Daddy yagenze n'awa mami hug. N'omanya nti. Ne mmanya. Eki. Gani ziriruwa. Abali eyo mbabuulira mugive mu relationship ya ddala. Yamuwadde hug kuba ye ebigambo byabadde nnyo nnyo eno yayingira biki. Ensi yakyuka atya mind biki. Naye bwe yamaze wano yayogedde ani yayogedde ensi bwe yakyuka mind? Bwe yamukyusa mind. Daddy. Okay.
kati na yabadde amaliza n'agamba Nyamutooro, I want, you know, I'm so emotional. I don't want to talk more about you because I'll be emotional, but just now I love you. Kati babadde abantu babanyi abantu tebakyabalaba kumbe nze kyatudde mu ntebe eno nga Saymo ali byakulya views asabiriza beta bwamugamba beta pa kusimu yesimu yeweddeko omulyo talina ki power bank ayagala kukwatayo kantu beta bwamugamba waye njagala genda pesimu yange pa ku power bank azeko akantu kange kano bamusaba mga leeta tukakusindika ku Telegram tajiwulirangako Telegram Saymo tamanyi Telegram yaji downloadinga kola ate nga tebamufuna omwana wolo gave batakuswaza nyono ebigatte ebyo yebannaye betala Lwaki ayambala ebyo ebigatte ebinene bwe bityo ate nga biddugala kuba atazannya aweereza obuweereza obupiira lwaki addugala okusinga azannya akola nnyo naye omugagga affe omupiira egy'emmaaso mipya egy'emabega mikale yasobolako ebiri aye emmotoka yange eweddeko emipiira empya emmotoka yange naye tegenda weza omwaka mukwano wagigula tugenda mu video ya Shakira awo naye nagigula dda omwezi nga mulamba bwe nali manyi banyi nga twerabamu mu video nange neerabamu neŋŋamba kati awo nemmanya nti essente zaabwe zaggwayo naye Zubeda ayagala otupangisa ompangisa ne Zubeda otegeere bw'ogamba ssaawa 3 oluyingira ku 4 tugenda ffe ku 2 tubaawo time management naye omwana oyo yatukozesa ebintu senga nnyongerayo ne ku ssente ne tuli emimonde egyokye ne batuleetera obuugi ekiro sabiriza kyayi ku bafumbi b'emmere bannange nedda obonaabona abantu senga oluusi mutuleka ne tulya ku ssente ate abantu nga mulimu bulaayi oyo mutuwe ssente tuyita mu bintu so munnange ewa mami bwetyo ne Saymo mutwaleko mu hoteli ez'ebbeeyi akikulu Saymo problem yeekubako enjawulo byataategedde yavuddeyo tabba emmeeza ez'emmeeza mpangisa omulaba naye osobola okwambala akasikaati ako Zubeda maama ate bwenkampala mba bulala ebisambe byo birungi kati wano nze bwe nyambala sikaati ennyimpi mbanga mu half cast bajjukira nze ndi musaayi mutabule ndi mu half cast maama wange alimu olusomaali kati nze ate tatange n'aba Muganda kati ndi musaayi mutabule ndi mweru nnyo munda kati wenneebiko ate nina ekisambi ekinene n'okugulu okunene kati bwe nyambala mini nnyabo olowooza lwaki mpangadde mu bufumbo bwe ndimu kisambi na kugulu webirikaende nalinta ate kyekirala buli omutunda kyolina kyekuyiikayiika era mbeera ku scrabu biki kyekiri kyenagamba nti nga biri wali ombuuza nti gwe kati bakuba kabina kisambi kyenesiga buli omu bwawako nekintu kyeweesiga kyonywereddeko era musajja atudde lwa kisambi na kugulu ebiriyiika kyova I'm so comfortable nti ne bw'atambula n'abalala abammini addeeka nengisabulamu ate nenneetala eddiiro nzi siva mu ddiira nti neetala eddiiro eyo nelifuuka ekirala yagamba abaana tumuyingire ekisenge mama amwatabuse kati ngosekanga ayina mu fitina olabanga ekitasoboka ogenda owulira abaana mugende mu bisenge yebannaye nasusingana omukazi ekintu nali simanyi lwaki bakikola naye namaze nentegeera abaana bayuzizza entebe ewange zonna ziyulise nze nali simanyi nti osobola okukeera ku makya entebe zo ze waggulu empya ne ziyulika nga mutuulamu ntuule nali sikirabangako oli Aisha Furniture omumanyi ali awo kireka
yafunayo olunaku tugende tukolerewokko Aisha Furniture funayo olunaku ng'olinamu ssente zo bulungi ompite ne Zubeda tukolereko awo ewuwo yagamba alina entebe ze za bbeeyi yazimba ennyumba ye ebisenge abaana yabateeramu stade n'ekisenge ne toyi kati n'abateerako zi TV PlayStation tab mu ntebe ze mu ddiiro tabaagalamu nina ne mukwano gwange akikola oyo Gloshivet abaana eddiiro lye dirye ngaffe nga tugenzeyo mukyalirako ne tulyoka tutula muki mu ddiiro lye mbadde ntidde nti omugagga wange azze abaakedde maama abaakedde mulimu ayagala kukola atya gagga abaakedde okitegeera abaana bakutula entebe ne mubuuza ye abaana bano oba tubakyunya n'agamba abaana tomanyi baana bazibu mwana kukolako efitina nga tayagala okulaakulane owuwo nga tayagala okulaakulane omwana akukolako fitina nga tayagala akulaakulane obaze bajeti yo ogambye entebe ndiziddamu myaka ng'ebiri omwana nakolako fitina mu myezi 6 ng'agibuukiddebuukiddemu ne bazisalaasala baziwandiikamu ne penso baziwandiikamu ne peeni bannange era kati noonya muntu alina ntebe endungi azimpe buwi leather naye entambulira mu leather tojja ne bispongi leather naye olina omwegendereza waliwo abaguza leather wano ng'akugambye oli gino nga sooli gino n'atandika okuyulika waliwo entebe gye njagala okugula erina wano akagundi wooteeka ekikopo then kati n'egira bweti nekwanika omugulu amagulu n'ogawanika n'obanga eyeebase n'ogamba mpe ku mazzi ne baleeta n'ogateeka kati fe abalina bino ebikopo oteeka wa kabbiyo okayiwa muno banaakusobola olaba bangumiikiriza bino byekisiru byendimu ate olwo obubeezi akatebe mwoteeka entebe mwoteeka ekikopo so omuntu bw'oba okoze ekintu kyekiteekeko amateeka kati nataddewo etteeka ku dduuka lyange awo manyi mama nga adde alina system ereeta abazzukulu awo ne bazannya mu dduuka naye ndikola ne mugaa kati nno mukadde ebintu bikyuseemu abazzukulu babeere eka wensanga wano omuzzukulu ja kumuteeka mu motoka muwambe okaaba amaziga nga nkulaba onkubire kugambe simanyi okige nti togenda kubaleeta wano si byakunnyonyoonera ngoye kukola biki kati bendeeta singa nze ndeeta abaana abange ne mbateekawaawo ku dduuka era obawamba mbawamba ate eri PlayStation obawambira bbanga ki nga essaawa nga 2 omutima guba gukwewanise nziba nti ntosobola obbawambamu omwezi olagala kwejjako baana bo tufune ebizi bakuzibuwalidde oba ntaaseemuko bannange aba backdrop bakoze be baliwo benawaseneza backdrop backdrop kyeki kuno kwe balina egenda obbeera emabega eyo teardrop ey'emabega backdrop omanyi bino tobimanyi yeeno backdrop yeeyo nga ndaba tezitobwa okusinza ku sente ze nabawadde banete munvumi omugagga ate gwe muvubuka supervisor w'omugagga ali wano oyo muvubuka tawulira nga muyita oli agenda oli ekisawo kyo kiikyakitadde wali byekeberere ate ngenda kyegirira n'abasobola bano simanyi ate nze supervisor wo so far emirimu gibadde gitambula bulungi am happy it's okay bajja gikuwa tukyalinayo obudde nziraba so basebo ne bannyabo wano we tuli e Lugogo wagenda beerawo press conference ya Gravity omutujju wonoolabira vidiyo eno ejja kuba yaggwa wonoogiraba ejja kuba yawedde so Gravity agenda beera wano nga 7 si ye wiiki ejja ku Friday agenda beera wano cricket ovo mitwalo 2 mujje mu bungi wiiki eno wano waliwo acidic vocals ne Mudra ali eri wa Friday anti kati wano oli omusoga ali wano agamba yakalanka kalimu ni musoga ali wano ffe tugenda beera eri Mudra kuba ye yampa obulango Mudra tugenda beera wali bw'otukaano ku game emabega Zoe Grounds kati olaba ova ku Meridium nodda ku Zoe Meridium yene eyabayindi eyalukyamuzi
lukyamuziyanyi tomumanyi mugagga ha anoonyeeko kakase mugagga omaye kati kathamometa k'abagagga azenkayina mugagga andoonyeeko kati awo then Friday jja tulina gravity wano Saturday nzijawuwo oluva ku talk and talk show Saturday jja Saturday nja kukuba oluyika lindako katini ekitegeeza ne show ya Kamiri ya Saturday eno kati oluva mu hijabu yaffe gwa mangu ogenda gula emmeeza naye tebakuwagidde tebakugulidde emmeeza saagula mmeeza ng'oguze ate nnina emmeeza ngenda kwogeramu n'omugagga wange tuguleyo emmeeza ewa Kamiri ate ekimanyi nze wotuula wentuula ate n'ebyokulya bibakuggwa Donjani twagalayo emmeeza ewa Kamiri Shalom tutambula naye sebo eyo tiimu kati kangunyo uliriza tiimu ya Code Base eriko Kasuku tiimu eyange gyenkutte eyange kuba omanyi buli omu alina tiimu ye esookera ku mugagga waffe Donjani Kasuku naddako kati buli kyayagala okugaba wano Kasuku kati bw'oli mu layini yaffe wagwe omugagga oyogera naye byammwe kati gwe toli waffe toli waffe kati wano Kasuku bavaawo Sendi Jenkins Bati Shalom Ntambi Roni eyo tiimu yange era omugagga atugamba bugambi nti kati tuli ku gravity era bonna tugenda beera nawo wano saawa zinaagenda oyingira omukaaga nga tuli wano ng'ate ffe tuli in charge ng'olondiwa gwogenda bba mu bibyo ebyokutimba n'abamawulire be wayise nze eyo tiimu gye nkwasaganya tize tiimu heaven wojjira wonna omuntu yenna wojjira eyo ye tiimu gye nkulira Blaze Council Blaze kye yatukoze awo wennyini waggulu basse ne baleeta eyayaya nevaawo ne baleeta eya Mambo restaurant nevaawo aye ne tuleeta KFC bucket 4 piisa 21 buli emu ne chips ne soda yaako twasooka laba gwa maniyu ne tulaba ogwasino twavaawo saawa ezi nemuleka abaana bange basula enjala ali nakuyita tewajja Shalom kasooke yeetali ndowooza kapaakingire omukyala Shalom ne Jenkins kye baatukola ku olwo buli omu bucket Jenkins yadukalaga nti tetwamuyita oli yafuga nnyo ekintu ng'alinga afuga amakaage yatufugamu nnyo nange so Council Blaze amanya ssebo nkubuuzizzaako nnyo oli otya ninayo omugagga wange Hassan Kibira Hassan ssebo nkubuuzizzaako nnyo ne Hajati Kaloddo muguleyo emmeeza ngenda mulaba leero ajja wano press conference ngenda munamugambe tumiitinge saa 9 ate 9 tunaba tukyali wano munaaba mulazeewa ngamba omumiitingira wano mbeerewo mpaka ku 9 asigera mumiitingira wano naye ngenda mumiitinga naye nina okuziika leero bannange nina mukwano gwange Namale Alice bami maama we yafudde era njagala buli wobanga ayagala otunda tiketi ofiirwa ani igwe olowooza nanya kyenkufunyemu Hijab Nation eno Zubeda obulango squeeze back nation zetukuwadde atanyumya amandaazi wandireseyo n'abagula practical Donjani yagenda kugulako practical yaŋŋamba dda naŋŋamba Zubeda katumukoze tutya ne mugaa Zubeda muntu wo omanyi omugagga olina otuuka wootuukira nomugaa nti awo oyo muntu wo oyo muntu wange Donjani nemugaa Donjani yogera ne Zubeda mumalirize anti yali yabbeeyi nnyo Serena ate tulina product gye tuleeta eyo neekwataako naye wanfuzeemu nnyo anti nze in charge power is power abula naye Donjani asooka nzijemu ku Hijab Nation eno mugambe ngenda mugamba akuguleko emmeeza nga 3 okwate akaawamu emmeeza 3 milioni 9 ngende bugenzi mpummulemu ate nzibawamba obusimanya baŋŋamba mbu ate kino kiganyi bagamba mumanyi bano bebintu bebatimbi kati okozesa abasiraamu okozesa abasiraamu kati olina kyokola ono mwana ono bamuyita Angel si musiraamu oli Hawa kati oli ye boss Hawa mumpinga oye boss
boss wa Flori bannange Flori muluddeyo please awa mumpinga gwe tanenga mumpi nnyo oyo mwana naye mumpi nnyo kampi nnyo naye akabuto nga kamwereze waki ayambadde ijabo emukwata bambi abiseeko ali lubuto agenda kukola tali lubuto leka kugeya nnyo bantu bange ayambala eggata alina ebbina alina ebbina olirabe twogera mami noleeta ye bannaye luli bwe twakola kusaasira takusaasira amanyidde rape ng'akola yakuba n'oluyimba mukwano nagamba nti yakubye oluyimba siba biboozi naye rape ye yakanze tuteerayo musajja nti kati bali bonna anti kati olaba ebintu ebimu mulimu ebintu bye tutagenda kyusa ng'abasajja okwenda tetukirinaako fomula bagenda kwenda naye kati ekiriwo kyakubeesiba kaati wemmanga mbadde mmanyi nti bwe munaayenda tuli bakubata tubeere basingo mother kaganyemu tewakyali kukkiriza basingo mother osigala omwesibyeko tugenda kukuza abaana bameka babiri bw'omala obwenzi bodda omwana ayite taata ayite maama ebyo ebyabaana okukula nga balina obusungu bwe bagamba nakuzibwa singo mother byaweddewo bw'omala okwenda nga nkugamba ekizokka ekikolebwa buli musajja gwe ng'otulugunyiza ewaka nga nze nkucunya psychologically oba oweza emyaka 67 nga bakutwala mu rehab nze nsigala ate nkulabirira nga buli wobanga afunamu akategeera nkujjukiza mbwaggo ojjukira lwewayenda ate ngende nfune trauma so tewakyali budde ebintu by'okunoba ebintu obusungu obwo bwettumbizo obwo twabukomezza kati buno obusungu bwettumbi twasazeewo busooke bukome abasajja bo tebagenda kukoma kwenda so kakati ne tuleeta tekinike empya tukulisayo bulungi gy'ova tubiraba ne tusigala nga tukupostinga ne tukulwanira entalo mu public ne tukucunya ewaka psychologically so either mulondako kimu owona tocha eri psychological oba ova ku bwenzi neweewa ekitiibwa nga taata w'abaana ebyokubeera nga basinga mu mother tuli bangi ekyo twakikoza rape yagambye tata ndikusaidiye ekijja kijje tota aba omwana alina oyita maama nani ate zaala n'abalala kuba maama onoozaala mu bameka obudde obwo obutegeera omuntu omupya nabo tebuliiwo ono omutegedde ate ofule balamu bw'abapya amazala bekofe bakunnyonnyolekyo mulamu wa muzibuzibu ye mukwate bulungi obadde omanyidde bano ng'osaana obbavuma ngeno wabafutiza bo wabamaliriza nze era sirina budde bunoba tebuliiwo kuba kati bamulamu abapya sijja basobola bano bo baŋŋumidde nzija wano noyogera ebyekisiru ni nazaala wange yankubira ng'omaze onyumya emboozi ya bbi nagamba ki nagamba tiba naye omwana oyo anyumira mwagala nnyo teyakubira nze badde nkulimu yakubira mutabani we kati mutabani we tamanya amuteeka ku lawudi agamba naye kaakati abaana abo abasirusiru Saymo ne Kasuku anti kati yetampita Zubeda obawulidde nga banyumya emboozi ya bbi n'aseka anti oli amanyi already amanyi yafuna ekizezengere kye n'aseka naga bwe batya abo naga badde ndi emmere teganye neŋŋamba nno okufuna Nazaalo omupya n'alya emmere nemulema olw'ebiboozi kyenkunnyonnyodde wali yamufuna kambeerere bano bannazaala abagumye abali nange abapya sijja basobola kati Nyazaala wawoza kimu ekisiru ekyo twafuna ekisiru omwana omulabiridde yenayena omulaba itama bwelize yenaye nanyirira baati abambi wadde ayasama naye omwana waffe tamukutte bubi n'ogumira awo on your side tonoba oba nange bye banjogerako eyo nawe kiwadde kyasamu naye munaye muwala waffe amukutte bulungi omulaba wuuyo ebbina ligezze yenaye nakasimayiro kazze kale tulinamu n'abatatwagala abadde awo ne baga kati omanyi famire y'omwami wange basomamu basomera ddala balinamu ne kasente kati ndowooza badde awo ne baga ati balina kati mmanyi mulimu abo baga what is this oh my god oh really manyi juzi alina we yantwalako ku mukolo gwabwe ogwa famire nga anko be bavudde eyo ebweru bazze kati nga nyezo babuuza kati nga ndaba alina engeri gye batunyamu ndowooza nga baga she's the one. Oh my god. Mbeera naye tetwandimusisinkanye. Oh my god. Kati ngenda okulira
mutabani waabwe, oh hi uncle, hi, yeah, she's my wife, you know I always watch her. Oh nga ye uncle yenze munange yoyo no gamba nenjogerera tekwatagana mu family na byabwe naye nga omanyi nti abantu bamutwenyiga abantu ate ne tulemerawo nenyiga ku mutabani waabwe nembaga ndi wa kumubeera no bagaze gwe muyina yenze temulina kyamugume so kati kakasaba tebubaawo omusajja aliwo gwe tugenda okwesibako oyenda oddaka ekijja kijje naye mugumire empiso buli wiiki kukebera ku sirimu ono tulabe bw'oyimiridde ate mu bukambwe obw'ekika ekyawaggulu ani kuvuga nga gani tugendeko tulye ku mmere nkuyisa ku Ebeneza mumukebere oyo sirina gafa sirina gafa bannange so lweyipi ffe tuwagira ggwe ffe lweyipi kyatugamba kyetukola era batugamba nti kati tuli wa cocktail tumuvume nga tuvuma cocktail kyakivola bakasa yatandise okwewunza tulaba lweyipi wafaalaajana cocktail ne muwa atewali babudde ate lweyipi beyapostinze naga nti banenze sita cocktail kati tuli tiimu cocktail nga tuwaana buwanyi cocktail Mr. Binze omuntu waffe era bayire Binze bw'oba ojja nonderayo ebisaati nange ndowooza ndeeterayo oba ndeeterayo Samsung S24 kino ondeetera abaana bange mwe bannange nedda neetaaga laptop y'okudduuka ne computer bannaye Edisendi ali America yagenze America mu convention abatulaba bosanga sendi mu convention bayo kyomuwaayo mbuwe tabu z'abaana ba Zubeda bali bameka zoyagala njagala 3 ne sendi toyisaawo tabu ezo ne zitantuukako 3 tekiba kingi omwana oyina omu nina 2 nina n'abalaba embeera nabo bonna tuwebooza dde nedda tuwebooza dde bakuwe tabu z'abaana 2 ez'abaana naye temutuwa bikadde ate tompa dupe omanyi naye waliyo ebicupulita mumpe ebicupu kati awo bw'ovaawo nange bampe taabu zino empya itab ipad njagala nanga ipad saagala 64 GB tompa 128 GB tandikira ku 512 njagala mugaganga ngulire taabu ya $9,000,000 naye ma kyanoonya gye muyita sirabayo akabiggwa bino byonna njagala Donijani waliwo taabu eri wano ne wano nagiraba ya 1 TB Donijani njagala sooka gyamaliriza ebizibu bya Hijab Nation naye mukyala we taatukoowe nzajja tukoowa amanyi waliwo n'ekintu kyoyinaalaba ennyo nga olaba omwami we bw'aba mugabi ebintu ebimu obireka omuntu nga mugabi bw'omugaana okugaba akukyawa yekka omuntu omugabi muleka agabe naye talina buzibu n'omulundi n'ogumu so mpayo taabu asobola okufunira ya 1 TB ajja bireeta 1 TB wano ya $9,000,000 nagira ne UK ne Dubai nagiraba ndi bakuwa body hugging zozindeetere body hugging kyeki buno obukwata omubiri oyagala buddukiramu njatala body socks naye oli kino then kati era busobola olonda ebisaatisaati nga bino ndowooza obiraba mubimutike yakala n'ebijaketijaketi bwebiti biddemini obimuwe kiro zinaamumala zijja mumala beziba tezimumaze atubuulire tumuwereze $100 extra kilos kyo kive mu ddiiro okay so I'm in charge of the decor naye abakozi mwongeremu ku maanyi I'm not feeling the boss waliyo abagagga nga nemba mumaze taagala balaba nga mutudde tewali bye mukola birala ndaba abaddiko hawanga mutudde bannange mukoleeko omugagga wange owa Flori oyo gwe mbadde nkugamba takkiriza abaana mu ddiiro lya bbeeyi alina entebe za white omugagga wa Flori takkiriza abaana mu ddiiro yabakolera we balabira TV kati ffe tutuulayo ne tugeyo abaana ate avuddewo agambye sesiba ku mwana mubeere bulungi mweraba